Essula 10. Era abo abassaako akabonero be bano: Nekemiya Tirusaasa mutabani wa Kakaliya, ne Zedekiya, Seraya, ne Azaliya, ne Yeremiya, ne Pasukuli, ne Amaliya, ne Malukiya, ne Kattusi, ne Sebaniya, ne Maluki, ne Kalimu, ne Meremosi, ne Obadiya, ne Danyeri, ne Ginesoni, ne Baluki, ne Mesulamu, ne Abiya, ne Miyamini, ne Maaziya, ne Birugayi, ne Semaaya. Abo be baali bakabona. N'Abaleevi amannya gaabwe: Yesuwa mutabani wa Azaniya, ne Binnuyi ow'oku baana ba Kenadadi, ne Kadumyeri, ne baganda baabwe Sebaniya, ne Kodiya, ne Kerita, ne Peraya, ne Kanani, ne Mikka, ne Lekobu, ne Kasabiya, ne Zakkuli, ne Serebiya, ne Sebaniya, ne Kodiya, ne Baani, ne Beninu. Abakulu b'abantu: Palosi, ne Pakasumowaabu, ne Eramu, ne Zattu, ne Baani, ne Bunni, ne Azugadi, ne Babayi, ne Adoniya, ne Biguvayi, ne Adini, ne Atera, ne Keezeekiya, ne Azuli, ne Kodiya, ne Kasumu, ne Bezayi, ne Kalifu, ne Anasosi, ne Nobayi, ne Magupiyasi, ne Mesulamu, ne Keziri, ne Mesezaberi, ne Zadoki, ne Yaduwa, ne Peratiya, ne Kanani, ne Anaya, ne Koseya, ne Kananiya, ne Kasubu, ne Kalokesi, ne Piruka, ne Sobeki, ne Lekumu, ne Kasabuna, ne Maaseya, ne Akiya, ne Kanani, ne Anani, ne Maluki, ne Kalimu, ne Baana. N'abantu abalala bonna, bakabona, n'Abaleevi, n'abaggazi, n'abayimbi, n'Abanesinimu, n'abo bonna abeeyawula mu mawanga ag'omu nsi eri amateeka ga Katonda, bakazi baabwe, batabani baabwe ne bawala baabwe, buli muntu eyalina okumanya n'okutegeera, ne beegatta ne baganda baabwe, abakungu baabwe, ne beegwanyiza ekikolimo n'ekirayiro okutambuliranga mu mateeka ga Katonda agaaweerwa mu Musa omuddu wa Katonda, n'okukwatanga n'okukolanga ebiragiro byonna ebya Mukama, Mukama waffe, n'emisango gye n'amateeka ge. Era tulemenga okuwa bawala baffe amawanga ag'omu nsi, newaakubadde okutwaliranga batabani baffe bawala baabwe. Era amawanga ag'omu nsi bwe banaaleetanga ebintu oba ebyokulya byonna okutundira ku lunaku olwa Ssabbiiti, obutagulaniranga nabo ku Ssabbiiti newaakubadde ku lunaku olutukuvu. Era nga tunaalekanga omwaka ogw'omusanvu n'okubanjanga ebbanja lyonna. Era ne tweteekerawo amateeka okwesaliranga buli mwaka ekitundu ekyokusatu ekya sekeri olw'okuweerezanga okw'omu nnyumba ya Katonda waffe, olw'emigaati egy'okulaga, n'olw'ekiweebwayo eky'obutta ekitaggwaawo, n'olw'ekiweebwayo ekyokebwa ekitaggwaawo, eby'oku Ssabbiiti n'eby'oku myezi egyakaboneka, n'olw'embaga egyateekebwawo, n'olw'ebintu ebitukuvu, n'olw'ebiweebwayo olw'ekibi okutangiira Isirayiri, n'olw'emirimu gyonna egy'omu nnyumba ya Katonda waffe. Ne tukuba obululu bakabona n'Abaleevi n'abantu olw'ekiweebwayo ekyenku okuzireetanga mu nnyumba ya Katonda waffe, ng'ennyumba z'abakitaffe bwe zaali mu biseera ebyalagirwanga buli mwaka, okwokeranga ku kyoto kya Mukama Katonda waffe nga bwe kyawandiikibwa mu mateeka, n'okuleetanga ebibala ebibereberye eby'ettaka lyaffe, n'ebibereberye eby'ebibala byonna eby'oku miti egy'engeri zonna buli mwaka mu nnyumba ya Mukama. Era n'ababereberye ku batabani baffe ne ku bisibo byaffe nga bwe kyawandiikibwa mu mateeka, n'ebibereberye ku nte zaffe ne ku ndiga zaffe, okuleetanga mu nnyumba ya Katonda waffe eri bakabona abaaweererezanga mu nnyumba ya Katonda waffe. Era nga tunaaleetanga ebibereberye eby'omugoyo gwaffe n'ebiweebwayo byaffe ebisitulibwa, n'ebibala eby'oku miti egy'engeri zonna, omwenge n'amafuta eri bakabona mu bisenge eby'omu nnyumba ya Katonda waffe, n'ebitundu 10 eby'ettaka lyaffe
eri Abaleevi, kubanga abo Abaleevi be baaweebwa ebitundu eby'ekkumi mu bibuga byonna gye tulimira. Era kabona mutabani wa Alooni anaabanga wamu n'Abaleevi. Abaleevi banaaweebwanga ebitundu eby'ekkumi, era Abaleevi banaaleetanga ekitundu eky'ekkumi eky'oku bitundu eby'ekkumi mu nnyumba ya Katonda waffe, mu bisenge mu nnyumba ey'okuterekamu eby'obugagga. Kubanga abaana ba Isirayiri n'abaana ba Leevi banaaleetanga ekiweebwayo ekisitulibwa eky'eŋŋano, n'eky'omwenge, n'eky'amafuta mu bisenge omuli ebintu eby'omu kifo ekitukuvu, ne bakabona abaweereza, n'abaggazi, n'abayimbi. So tetuulekenga nnyumba ya Katonda waffe.